Era tunoonya omusajja ayinza Nesalenzi nakupangira omukazi. Ayinza omutwala owaddala. Naye nkubulyayo kimu. Omala omupangira omusajja omwana waffe agende bulungi afune omuntu omutuufu. Nkulayirira bino ebigambo oyinza bamufunira omusajja. Nina. Nkulayirira ebigambo bino bamufunira omusajja nga muli mu kigeze mu kifo mu kyalukale. Omusajja wagenda mu toyita dda. Ate ati. Bayinza omusanga alinga ekke. Lwaki? Deja kati mwagala bakusadda. So kakalamu akulira kusala yenzi kati. Akalaja. Okuulira. Motoka buli mwezi peniza akapayizi ge yati. Awuya. Siko okuulira kono. Okulya ati. Okuulira kuno. Yo muganda wange wa munju. Wa munju. Wa munju oyo. Ono wa munju. Naye nga tubanirizaako nnyo ku mukutu gwa Uganda byogere Power Extra sako ne Uncle Bean sako ne Uncle Yisa wafulumye. Tuli loud and clear. Kati bayisa wagajja munafuna olubuto ayitibije bayita balansi okutumbiika. Ebyo byagenda okuwandiika biki? Isa dansi okutumbiika. Sabo kakalamu yatuyise muddolo gwe musiba lugera muwandiikira basidereeta nga awajjanne. Obaffe twaluyita. Weyagadde. Era sookere wabbi. Okwate naawe. Kwata. Nendo omejja ne loffe twaluyita. Neno nga sitegedde nti biri mu notes. Nzenga nakogenda tukuluutya. Mbowandika olugendo lw'ovudde kakalamu ng'omuyishinga birthday ennungi mu luzungu. Gye tugenda okukola. And is the first. Ono yajesoma naawe nga luli. Tewali kye neesunze mu leeta zino. Tewali kye neesunze. Waayo osukale wange nzinze bagambe ndi kuwangu nina gye ndaka. Kakalamu sooka. Happy birthday dear Kaka. Happy birthday dear Kaka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kaka. How old are you? Bireke. Msajja tabali lwanzalo na miaka. Kakalamu happy birthday. Ndimo ali 20. Kakalamu kusala henzi birthday bambi. N'abantu bawabi. Naye bayiza kapya mwegenda wangala. Ejja wangala mwe. Ate mwende kocho papa ututujja kulamwa. Mwene bili musalaze zimu za kajina. Bili musalaze mutambulanga bambi. Eri kuonona sent. Kansala walavuya mu wamaani. Manager w'omukwano gwe mu. Aya amanyi bulandi we ino. Katika mbuzi watumanga Isa nga ngenda nkuwa olwasa. Olwasa ezi. Oyo abantu bakyogera batya? Muwabya abantu. Ne kakati pati liridda wa yamazaliwa. Ejja. Obafa bayina abantu. Owa ilo chonka kana. Wayina okubeera webyokulya leero mazaliwa. Gundi yabadde ayina twali tulina okuddayo ku fayizi. Alete wano ogundi. Naye naffe tumukyala yabadde ayagala okulya. Leero mazaalibwa tusakola show nga tetulya. Alete keps. By the way, let me tell you. Tell me what? Bafani. Wait. Simwe musosofu na mazali. After tumale okukola, kakalamu mutwale kushikeni wings. No problem. Why tulete? Muizo kulya Uganda byogere. Ayogedde. Kati kulume na kubanga. Tagala kufunga waka. Bawe buli muntu yatekozere mukyala. Tagala kufunga waka. Wasi yabwe wali. Kwanza tusubizo tugoba. Nema, nate gwe. Okimanyi nti Salahanzi obukyawa jja mu bufumbo yisageze. Wewe butayisa wisa. Yisa chuse, wewe butayisa mwana wa mujja. Andi ndio bikoko kebisigale ekyegulu ku machanga baleta mu. Andi kali kile bagamba wewe butayisa mwana wa mujja obubi. Wewe butayisa mwana wa mujja obubi. Kakala. Isenda kulya KFC. Nedda tumala okukola. Baneba. Gule temujja kulya zamani. Abantu tugenda kuwa by the way. Abantu alaba abatulaba ibweru. Amazima tell you. I have in fans of Inloy. Commenting ne bagamba banaye ntula ku TV weti n'abazungu batulabe bati nga batulaba ne bagamba kati beno eri bajeno tebajanga YouTube bajanga TV kale balete baganda even tuweza baganda bokka singa togala Uganda bokka kiki nawo nkaka kiki kale balete cake
tugera mutwamu Soko gamba abantu nti Henza atunda jampa zira. Sala Henza atunda Sala jampa. ndio tukadedda. Watugamba ogenda leta jampa wano. Bulimba mkulingo obulimba. Bulimba kubeera biri mutunda kusunda business. Soko leke Sami. Soko leke nkujjukize what happened. Twali mu mmere wali yagala jampa ziwe. Leero. Amasoko kubakalanga bbiri. Sala Henza alina bijampa ebirungi. Njagala okifiiringa abantu obagambe. Si kivumba. Ne print musigo ayinza n'okuteerako ebigambo bw'oba oyagadde. Njagala eyange eriko sanitizer ekifaananyi. Akitunda okutandikira ku mitwalo 5 okifuna. 10. Mitwalo 10 okifuna. T-shirt z'etaano. Ekyamaanyi. African print muzigo. Njagala kyafaananyi kyange. Ebifaananyi nabyo tujja kutwala wali babyokyeko. Tujja kuteesa kubanga ekyebo kyako kyokye, but this is art. Eno ndikuba na ngalo. Okakasa. Yep. Sala nojikuba nakuba kaneti sala nyokwata. Weri wasibusi. Yakukwata. Kankwate no washinda. Uwa yebuba lya jato kati oyinza kutekusala goyilaba. Kwata na. Yeye twalo eri. Gwena wele tobunkeke wano nawe. Ule tobunkeke kichina okwatirira oli. Confirming wama bagati. Owaye. Gwemanye bone baba nayo yadagi. Kuko nawe ndiko bowandika. Oyisungu obusiwa. Kakala mleka tusoke. Ono business ya bukazi wo. Kale bulanga. Kala jemu japa gojaba. Wamugano kola. Sikwa baleka bakazi wakamu tokola. Kichina. Kulo kola kusala na mpemba. Bana ngelenga. Yajja mundo wansonga. Nayenga. Mtandiko mutani. Mwagala ndiye wa mazima we mtagula jja. Sala mwakire. Men at work. Eba kusanga. Eduka lili ntinda opposite Stanbic Bank. Men at work. Yes. Oliye wa men at work. Eduka balita batya? Soma. Atima. At 256. 256. Artist. Ba artist enamba esimu gigabe. Zira msavu 5-5-0-8-7. Bali abantu bategeera sente zaabo ate zibamenya. Bakyo dduka. Omukutu gwaffe towandika lupapula lwange wandika otupapuzo twapukusa n'olugendo. Wandika ku lupapula. Tukyalowooza bigambo bye tugenda kuwandiika. 0-5-5-0-8-7. Olupapula luba ne sayidi bbiri. Wandika nga gwe message za birthday nga ziyitira kumukumu. Awalya keys. You have received. Wakusindikira sente. Enamba y'essimu eri 0755 90 bakulemye eri 0755 90 48 77 0755 90 48 77 babayita ba Wandijibalaze bulaze. Atmax Wandijibalaze 256 bachokoze to. basangibwa Ntinda ku Stanbic Bank opposite Stanbic Bank. Baje mtuguleko. Mujaba gwa t-shirt amasweta agomulebe. Tuina jampa, tuina t-shirt n'empale. Ya agomulembe. Omukyala wa Kalamu yagatunda CEO. CEO Uganda byogere. Ayina olukusa olugoba n'oluwandi. Ibaniriza ko Friday onako olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba mutugoberera. Wiki ewedde bini tetwali naye. Soko banyonyola ensala kito waliwo abantu bategeere ensonga yo bagitegeere kwa balowooza ntwakulyako buli bankubira esimu nga meya bwakola kyoba okola. Bankubira esimu ne bangamba meya waliwo omukolo kali kafaaki luzungu gwe walumpa olulyawo otunatandika esazo ntandike muterugwe otawanti noba wandiika wamma bankubira esimu ne bangamba bannaye waliwo kino nesindika organizer wange era yandibadde nga RDC wange Muzeeyi Magala ankiikirire because nali ku mirimu gy'eggwanga Uganda byogere nga njikwasaganya eno neeri nga waliwo obubbi bw'essente obutambula nga niyo sooka obuyimiriza enguzi mu ggwanga Uganda awo soke tubaleke awo tujja bakwatako naye tetewalina buzibu bwonna. I don't any problem with anything. I saw Friday, I saw right. I don't go back. Wale sounding clear and alive. Yes. Yeah. But every people, our fan, our watch people, everywhere we go. Everywhere we go,
thank you. We appreciate from another country, continent, South America, North America, Malaysia, Europe, East Africa, South Africa, Africa, Uganda, Kenya, Bulaya. Abalaya bali mu abagundi bali mu abawalabu. Abali mu kyondo kya Buwalabu. Middle East, yes. Abali mu Middle East banda abana ba team Kiyumba, team Saudi Arabia, team Mutolos, team Batolos. Mune shoya abantu batese jibanja era babirawo ne bakugamba nti Friday tukaddi. Bankwira abantu amasimu. Mwenda nabagide Uganda byogere nganze meya. Ababera mu Uganda byogere nganze meya ne mumpa ku kasene namuze gwanga neyanze nnyo neyanzege. Naye gatozogera ati bakuwa finance. So ne officially no opposition yafuna ku buyambi. Yafuna. Obuyambi bwana eso Tuile bila office tutwala wamu. Kyo yakusula musajja ddalu. Olabo musubalo jigaba. Musalo jigaba. Namba yini. Siye ya business. Era atuma kusoma namba sano ezoganga yeye. Kulekera utumaze Jisa akatema. Ero mwe. Batu bantu tugundi tu. Muke na uangala. Nayenga bambi mwe bali twagala bayizawo. So mwe bali filiza kadata kamwe. Mwe bali tutekamu na budde bamwe. Data chandi baddawo. Feedback ya shege twakola wiki wedde nga meya yali etya gatolimu. Feedback yali so alright ayishike mwakikwata bulungi nnyo. Naye bangamba Saala wagwa nnyo ku Muzeeyi Magala wamugwangako nnyo ng'oseka. Muzeeyi Magala taata wange. Naye tewandikisiza nnyo olw'okuuma obulamu bw'omuntu omu. Era eyo shoje nasoko okulaba ng'ebigambo by'omuntu omu babala bibale. Kimudakiika 2 yayogeddemu 4. So science naye tukwebaza. Webale kulya mmere nawe mwebale kutubeererawo. Tima ogenda na bolumu. Ukole na Pressure. Mbadde ngenda kakonako nadduka. Mbadde ngenda kakonako kali. Antidote doctor. Antidote doctor. Kekaliwa. Wekali. Tekaza mumaliriza show mudala mwe. Nanga happy birthday. Happy birthday. Thank you my brother. Making 28 today. Tujibuko oba. 28 years. Abantu bagamba so humbled, I'm so honored. Twitter this. No matter what, I may be even 30, I will be 34. Awulira otemye. Kati mtemye meka. Kale temye meka Kala. Temyaka olaba no. Oyinza kunga nti wali mukulu nga pasa iga kyazanya kano kalya kano tokali. Oyina 28. Kati nine meka. Ekitemi tofo gimanyi na. Anti goluza meka. Asatu mu kaago. It's okay. 36 years. Nene da. Yeah, Chikirisi bokutema kubano mukulu yatema. 34 years today. Ekikuwe mirembe. Wamatema. Allah, thanks everyone. Otumaire eteka parliament ya Isa. Ekikuwe mirembe. Tema. Bayizawo kama emyaka 36 years today. Tobiteka mu kale kati ekikuwe mirembe nga ku lunaku lwoki 28. Tewandika 28 ekikuwe mirembe. Alema kuloli muzoro zetugendo wandika. Alema bekujja wandika yo. 28 years. 28. Ekikuwe mirembe owulira mirembe. Yeah. Kale feel comfortable. Next year I will be 28. Feel comfortable. I will stop on 28 forever and ever. Amen. Until I wish I can move to another year. Swala bana bajja baba tuli mu kidala batungo mulabo kuli wali bataliko swala. Ogusome. Abasoma ne banyabo omugezi azali mu lutalo mwasa. Nedda omwaka oguwedde. Ogatuka kiseera. Omwaka oguwedde. Museveni atali kufuga ngo emyaka. Nedda omwaka oguwedde. Nalina birthday gye nakuza waliwo mwami yatuwa milioni 2. Kamalozi wandika 2,700,000 zanga zaaki. Nga ezino milioni 2 buli mwaka yali agubaliranga. Nzali 2 mmekayo. Abali mtwalo 10. Kubanga yampa milioni 2,700,000. Zali 2. Sijjukira neroza zali. Anti leza babalire mu mwaka wakubalira emyaka mtwalo 10. Oza. Kubanga ezo zinakunyuka. Bazali mmeka sijjukira naye nga gyeri gundi. Doni Abud. Yazituwera mu nnyonyo. Nani? Nga we nali nabo. Ne bayibula nabo baaliye. Nabo babawa. Yaddayo omugaggo. Yaddayo. Abeera wa? Muvubuka ali awo ali kati bali Dubai something.
kakati we mwaka oguwedde oyina namba yona yali ayagala namala amuvubuka mutono kubanga nze kyemmanyi emyaka gya 2 wetuba tubalize ssente agulamu poloti anti kati guno gwakola ki guno gwakola ki gino jejo kati unaba otya nti omwaka oguwedde bwe kyali leero nembeera kwa 36 kiki kyemwagala okuyisa anti n'ogwedde osolo balimba kati nabalimba gwali wayinza okugula ssente ng'olaba okwongeza emyaka kwofuna ate n'okukendeeza bayizagendera kukigendera ku kino ekyabimu omunaana kijja kisoboka kati amu 28 years ulira okwemirembe kasoka tunyonyere ku kyemyaka kasi ekiramo tekirimba kiramo tekirimba ate n'ekirala kiswaza nnyo nga bana batudde mu kidaala omwogezi nasooka n'agamba tata wa mafula alina emyaka 38 era bw'oli omuntu lwaki ompa emyaka emitono nnyo bwe ngamba geza bugeza n'ebintu byensi bizibu bwe weefuba kola nti owangwala kyokka omukazi gw'olina akufaako alabe nti atwala ebintu era kati wano yenza atunuulidde emmotoka gwe tomalina kumanya motoka edduuka ly'amasimu tagambanga subhanallah eri iphone munaga eri iphone ya rasulullah ya rabbi ya Bikira Maria nyina Katonda yazaliwa mu Rwanda upani ya moro kwa bantu babi njirabye lero ndi kapo kitufuwe n'ekyama tagama na kuduka lya iphone yakuwa bwina tagama tijajije wana yakopini ndate mupailiza saji mu wako tubadde ku kyamyaka sala wonyino oje buseri weyo yakebera akubye yade delivery ya jamba gondichi mbumbu aina emyaka emeka 28 28 mbadde ni emeka sazeke me ogere kitu sika butono emeka kale yongere kebi kale 30 abantu bagamba nakafuna emyaka emeka nenga abazibo jja before abazibo jja kajja kale 30 yazi okimanyi kati ne kawali ayina jije Neyisa ina gyatulidde ku mutima Yisa girimu emeka emyaka nti omusala gwazze amani bakakala mwana mto aina emyaka 2 mwezi ajijo jijino myaka tijo firingira mu comfortable mubadde mu ate ono lwaki akuba lwaki akuba kati ali namukubiddeko nani anyoyo no ali namukubiddeko nga nina gwenjagala waayi abali mupasimu yange oyo yatandika nimukubidde nga gyena omukulu gwenjagala natakola ki kamukwale nomukwana baana mukiki wama omukulu mugamba akubireko Hendrich kati oli mwaisha kama oli mulamu wange banne oyogera byakisimu ate mulamu wakubira gwe nakubidde omukulu mulamu ogwo wasevinga ko obutima banne ate gundi niko yankubira juzi yapereza message namba good morning good morning how you mulamu ogwo wasevinga ko obukisi alabika okuba bali musajja watwala buli kimu twali gweno program bini nabako byayogera mukazi wange nankubira essimu nantuza mugamba oyo bini aba asaaga abamulwalirwe gwe bini nawoza kiro kiramba olamenda kirwaki omukazi mulamu aliko obutima dala kuliko obutima anyway Sara kusibako mugambo kuliko obutima mbulabye mukazi wa Sami mulamu muganda wo bawe yamusevingako obutima Sara laba jota nengo otegedde akubye oyinza obutakusa olabye ko obutima bokka nengo kakana kale tulage no kakana baba ndekakana ulipo kusaba mtu kisachi ani ala mtu agula kundi oba wali tokutwalira kakala oba Timbaland namutuka kakana akamu kalimu oba check wazi waliyo nene tosikira walonga tumubu wasirikira ekyama tewali balwa gyesuze kulaba wano ng'erimu ekigambo wakulya kalamu za Timbaland zamutuka nemwe mbukisaze mwogerako mbadde wandika omanyi ntwala wadala
oba zagenda walala tewali yadde n'oluganda lw'oyinza okugatta ne bbini nemukonekitira ku bintu by'omugaso ebisikaawo oyagaliza bafidde kakalaamu tuwandiika naawe lugendo lwakwo lwonna luwandiike wano oyagala tuwandika zini baluwa emwagaliza appreciating ugajideka ku posti tebako bino byeyedde disima biki ate kuli edit paper kulina okubeerako gundi ki PO box ate nze nina office tekako email oba ennamba y'essimu ate kalamu alina office nawe oba towandikirika totubogolera olusibu lwakiri kubogozanga bagaaojjeko oluzungu n'oboggola kulina okubeerako PO box saba mukama basite yange nange etubeeramu ku gundi kotono PO box bagiteeka ku bbaluwa Shani nga siyasomero Uncle Shani how are you saba ku pen nga siyasomero tonkoppa mwe mugenda kuukoppa teeka mazibu mateeka golesera okugyamu oluusi nange nsaba basite yange tugenga lwakutaano kakalamu owandiikeko of course nja kuwandiika baba waliwo yansindikira obaka nangamba ne modulator nno naye tatudde ekalamu nawe oluzungu tolumanyi totudde oli watetenkanya newandiika mukaati nedda kakalamu wa kulamu wa ekalamu kozi wasomera wa wandika naawe waye banenga ndirayizi tomukalabiriza kutandika nkyanonya bigambo ngenda okusoma oyo yabadde alina kati tuwe peni tuwandiike andi musooke mutuwabulemu kati musooke mutuwabulemu kati tuwandika zino owandiika byetwasisinkana byetwenyizizaamu byetweyambye byonna ebyo bannange nedda binabisoma paka ddi era kusoma zimeka obuuzani tuli ku mukutu gwa Uganda byogere tuli mu Freestyle Friday wazimba mu kiteezi asheno tutera nnyo okujja n'ensonga ulira soko ulekigamye buuzani yapangisa kale wazimba mu kiteezi atandise olowooza wandikira bbanga ki naye nga osowandika mu Luganda nedda onakimanyi si gwe gusoose byewandiika appreciation rate era appreciation oba wishing rate baleke buli omu awandiika ekintu ekimugwana naye mwebale kutubeererawo baaba mwebale kubaawo tugira twogeramu nga ye bawandiika naye yisawa nyimidde ddala kupene amukusabye akyaliwo bannange era amazaalibwa ga Kakalanze ansamusindika essente tumutwale out abawagizi ba Uganda byogere muzisire ku simu yange 0750 90 99 86 amanya amatuufu tonazibasaba obubaka busufu nnyo munnaye tugenda okuwandiikayoko ku bbaluwa ebbaluwa eno esigala mu byafaayo era fayiro tubeera nazo ne tuzisomasomangamuuko mu ngeri emu oba endala so wano Uncle Bean ne Sun Rasta tuli nabo lunaku luno bali mutwagaliza baba bajagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka guno tell everybody Katingi is your air. Leo banyigira okuyimba nayimba onoonya bizungu oba otobiteeka mulayini era bajja bisoma yadde okunuuna okulya n'okunuuna babiganda wamu baagaana ekifaananyi bweowandiika tekikola tewandikikoze soko muleka akasetretinge
balonoonya. Okay. Obigusanga bulijjo naluli wabigusa. Watandika ddi okukola ne bano Isa emyezi egiweze omusanvu. Kakala mugambye tugenda Faiz Cafe. Abadde alina kujja wano wala atusanga Roland Good yangambye alina kuleeta pizza wano lwakuba siri muli wa pizza mu lulungi. Omugambye leero mazaalibwa akimanyi yakinga nokitegeera okusinga nze nanyini kati ali mu kkubo yamanyi. Kwata ina sente z'abyakulya abaleeta ebyokulya weefuula nti toyagala kisajja wati. Neera bisomeka nange mutwe tebiri mu layini okuva mu mutwe gwange. Bumala ng'oteekako n'essiga ekyo. Tewali bizibu. Zino zo foomu zo zirina kugenda mu zirina balina zinkolera kozi gondi ati Max akola frames. Balina ziwanga. Kyolesi kyaki? Kyaki kya foomu. Zibeerewo mu ddiini. Kyuma. Kimanga kalingedde. Amaliriza wasoma artwork wako. Wa annabi. Ogwo kubeeka kale. Ati ona muti ona. Sani tukongera olupapula. Sani ate olugendo luwanvu nnyo bannange kyalutemaatema. Ekibogonyaabonya omukulu yagaba. Sabi be bana betwasomanga nabo nga naye ng'ebituufu birimu bibiri. Awoza Zewala we natuuka. Wandiika alaba omwana asabye empapula agikenga kuzibu. Lusooka n'oluwandiikako n'oluzinga zero gaba lufu. Agamba bigenda okudda ng'oli mu 20. Bannange. Maze? Akasigiro kya. Okay, love you. Ekyo tebaba nnene. Sigiro kya. Sigiro. Ni cha. Sigiro kya. ne bakasitoma abafena mutendeeze ku busungu. Omuntu n'akutuma jjanka n'akugamba gwagireeta oba si gwagireeta sigula kyokka ng'ali Mubende. Bannange ngenda Mubende. Soka zinge katono nene etuuke. Wayirekeraawo muno temuli nnyo birabo muganda wange. Obadde owandiika byo nga sikunyeenya. Lekeraawo temuli kusinga kuno. Obadde owandiika byo nga muno mubaka mutuuka butuusi tukute kuli kyogenda mpandika obubaka bwange olugendo. Lekeraawo kubanga era muno mmeeya akisusse. Lekeraawo naawe. Tewayisa bubi. Bana abadde tawandiika bintu bye. Ati lekeraawo. Kampandiike lwaki Nze mmaze. mala. Lekeraawo. Bandikira ku pesiyo. Towoomya nnyo tune mubaka bulita mbazze. Sibadde wesimbawo gamba kale. Kale sifuddeeyo. Ati nze nebyo muwandiikako. Nange mbirina ku mutima. Biwandiike. Tabiwandiika ku manina ay'omutima.
nze kambijjeyo nage badde ku mutima. Bibala kati moyalabisa saidde wala kiki omusajja yafuna essaawa ye je kwandisa bwe tewafuna gundizo essaawa essaawa ono bamugulira essaawa salangulira essaawa eri eyaka nakugulira singa bini mwamukiriza obako bumunabuyisa mu Luganda lwaki musosola olulimi lwaffe oluzaalibwa awandiise oluzungu nange Oluganda nina luyitirivu nnyo nalukola ne kwekyesin ekyo abantu kati nti buli lulimi lwosi olwa Buganda kawooya simba omukulembeze waffe mu lulimi lwaffe olw'obuzaaliranwa singa nawe okyawandiika olyo kikyowa abantu singa nani kyawandiika bimpeddeko sinakukiriza Sara ng'osima lumonde gw'oteeti ali okunyenya mmeeza aliko ebyokunywa kyegamba mukyokkuba akatima nze nakukkiriza mutima mulungi tujja kusoma mu luzungu tumaye tumukuunule ozera opposition leader gwoba osooka kubanga gwoba osooka oyiseyiseemu tosoma amanya nti eno yagundi ate nga lwaki akale tosoma gisome nga bwe lyange limulimu amanya me yaguma kati olaba batwalage bwoti agenda kuzikyanga soma obubaka bwaffe bannebugera tukola mukozi abantu balage bagaye ebbaluwa zezino sisoma ogenda kusoma naye sooka balage ebbaluwa zanjuluze eri yange gwe yajuliza buti kati eno eya leader of opposition gikwatire wano eya leader of opposition yeri zena obanga yemaze wano walabyeko nga nkuba ddole wamanyi Sara soma obubaka naawe naye yanga bulijjo yasembayo meya yasembayo tetugaji soma obubaka 14th July 2023 omukulu n'ateekako ka reference letter nange wange gye kali wishing Kakalamu a birthday n'asazaako omusitale. Thank you. I'm here by the news of Sunny ne muziba nange bannaye n'asoma tagatagera tukuvugira kizibu oba oli ku pressure z'okunywa ku mazzi by the news ezaagi kino kigambo kise news olabye meye olaba akiraba oyo sigaye yatulayiza oyo wakole Kampala nange gira gye nali Buganda loyo I'm here by the names of Sunny Case, a long-time friend. I remember the first I met him. First time. I remember the first. I remember the first. I just want to say I met him. Met him. You know, met him over in fact, you want to say I meet. I remember I met him. That's you want to say I remember the first time I met him, he wanted an interview from me. I remember in that period I had my TikTok. So, I was just kumanyira nnyo baba. Ono mukazi. Ate kyalwa kyatekamu period. Kusiru. Ate yali mu nsonga zikali. Kali ya mu nsonga. Wali mu nsonga kale bali kale zikira ati Sara ne wali neka. Amagenda basi. Acha namna chesta za kucheka mama tusoma. Zo wacha pili. Genda masa basara. I remember I had my TikTok concert and he helped me through promotions is a person with a golden heart whom you may not wish to lose over. Since that we started working together and we became family, he knows me well and I know him well too. I'm very happy to have such a person in my life and career. Thank you. Owulira
Tugende maaso. Okay, Bawala. Thank you. I'm very happy and my family to be here to wish Kakalam his 28th-year-old birthday. May you enjoy your day, bro. I love you from the bottom of my heart, and please, I beg God to grant you. Teri kutereza nange jatereza. Nange mpatereze. Oba tukolo papula rupia. Musuli ya bini. Buno bukowe botekako. He's here to wish Kakalam his 28th-year-old birthday. May you enjoy your day, bro. I love you from the bottom of my heart, and please, I beg God to grant you to blow 1 trillion candles. Nateka from Kono, Sunny Case. Happy birthday, dear Kaka. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Kaka. From Sun Case. Yeah. My brother. How old are you, dear Kaka? How old are you, dear Kaka? How old? Kasubira bino biwandise. Ebijja bimira muleta. Tuwe eya meya. Eno njagala ba Admax agimpangire. Kale. Eno ye ya meya Isa Zuminga. Tetwaddeko ssaawe ne ssaawa tuziwandiikeko. Nga sinatandika kugisoma ye ya meya njagala Chufa. Awo jazaala abalenzi. Kati chofa kya. N'ekituufu meya taba na budde kyowandise kyekyo. njagala ffenna tuliseemu amaaso. Oyina meeting balere meeting wadiso. Era kati tugenda tandika okugisoma okuva ewa omusomi w'amabaluwa buli omu agirabye. Nga 14 mu Luzungu wali yandise. Sorry, mbadde nsomye mu Luganda. For 20th July 2023. Omukulu yasoose kuutiza. Mwana naase mu Luganda. Twali tuyadde atandise mu Luganda. Nawandika wishing letter from Kawoya Fahad aka Uncle B. Omusomi waffe. Wishing letter from Kawoya Fahad aka Uncle B. Thanks for your birthday, Kakalam, making 28 years. We appreciating you birthday. Your birthday. See you. Yo. We appreciating your birthday. Thanks, CEO Uganda Byogere. Thank you. I love you. Thank you, bro. Nateekako obutima n'akasajja akasiika chapati. Guno muzindaalo. Chapati eri waawe. Naye Sala asome ebintu bingi. Sala oba alina obubaka bwe mu mutwe n'osoma ebintu bingi. Amatu yagenda mu maaso. I love you and I wish you nothing but happiness. Nothing kiriwa. Sala ali mu kusoma bitabo. Sala kanje ku news ne ngamba name. Hey. Nothing kiriwa. And I wish you happiness on this day when you were born. I love you so much and I appreciate all the good work. Mazima! I appreciate all the good work you've done for us and you've done for the media through your channel, Uganda Byogere. Biri mu ggulirira. Ate bitya asabye bulungi. Asabye bulungi ba. Obaka gabulaga bwaweddeyo dda. Wabwandise. Through your YouTube channel, Uganda Byogere. From this day onwards, I want you to know that you became a part of my life. You're more than just a friend, but a brother who is willing to work with you
down this road. Yours sincerely, Kawaya Fahad, aka Uncle P. Sani. Sana oli mubinyo. Byewunyiza walai. Negenda wangibwa. Kubanga iyo nanyiza ngamba baluwa. Kanwa chote wacho nje iyo ndikutte. Nchali byenterezamu. Nenda kimala. Kyamala. Bagera jiwanga kyamala okomaze okuteka byange. Neddo mazoko. Nkopi yeji ebigambo byange yapiteka muri nedda sisi bote kabadde wana akasajja nkopi mu kasajja so Sala onakula birthday lumininga kijoli kulya mmere kufuna birabo kuchakala kudigida kupepeya esabudde ako bini birthday tegeza kijoli obero semerera ntanaye bigambo bya mugenzi Lwe olukuza tolukuza olunaku simanyi lunaku nduma ine sifunangayo omuntu akulya surprise kyanzaala nga 10 ogw'omwenda 1995 olukubo lw'ennyumba nga mwenda oli ku ddaala ki nga 10 Septemba 1995 12 ez'okumakya mukyambawo sifunanga omuntu wanguza birthday mukyambawo sifunanga omuntu wangulira keeki sirukuzangako sifunanga addangira amazzi tukuyire kati musaswe ziri enkadde nyina kinga kya kalaamu kuziri enkadde ezaafu oba leero tuzigate bbiri taata n'abatuuka wayesere wagira n'atatosera nnyo omuli owulyanga omuntu buli alikuza aba agenda asembera era ate nga singa kyandibadde nga kigezi buli mwaka lunaku lwolowooza omwaka ng'ogenda kuba entano andigibise ng'osomawo akakumbi oba ng'oteekawo box oba obusawo bw'omukisenyi oba seminti n'ogula n'olubugo lumu buli birthday yentegeka entuufu kwati gwe watandika dda kale katugeze oyagala kufiira ku myaka emeka kale tugeze 2 olina 27 omanyiza obulako 17 osemberera ki yemmanyi ate gwe naye olunaku lwassanyu nze olunaku lwange lw'amazaalibwa buli werutuukako ebiseera ebisinga mangi agala kuyamba kubanga nze najja ne myaka 5 neyagala nnyo nga bazadde bange bonna weebali naye emyaka gyonna egisigadde batire zange nzikuziza nina omuzadde omu ekitegeera kati mangi ali nensyalinako essanyu n'abo abantu yokola nze ebiseera ebisinga wikyezi zange zonna ezisinga mangi alabemberawo buli muntu ali musumya nga mukukyala mukulukulu nga muyita mami ejigira maama wange omuterayo akatwalo yonna gyemba nsobola ate omwami ye tomuwa ate wange muwa ngamba omwami omuntu nga mukulukulu nga mwami just nze bwetuka ku birthday yange kyemba mpulira mami yesigala ya maama naye ekirubirwa kyole kituukirizaako cyane ekintu okuyamba birthdays oyambira ddala guno mwaka guno mwezi oguwedde emabega gumu kati olwokuba wali saako lwali twakavaamu eyimbera lyaliwo nakoze charity nagenzeyo somero liri eyo ayambe bakadde eyo gayaza lyabaana ku somero wayambye bakadde wayambye abakyala bakadde ku somero amasomero gano galimu abaana basuula nga baliko obulemu badde manyi ku somero wagenda oyamba abakyala bakadde okumisingala vya maama so neyanza nnyo neyanze ge baganda bange okusookera ddala byemuwandiise ng'ebyokusaaga nze mbitutte ng'ensonga oba okiraba
Niko lyake neke ya. Ati lyake neke. Nyenda yanjagala babi wange. Najja biwanga. Kikoze lwa nsonga. Jasinga njagala kumanya kiki ekiri mu mwenga mu abantu. Mukyawandiise nkirabye. Waliwo betawandise naye ng'olupapula lw'ettonu naye nga biri mitima. Kibogere? Nedda otugenda kuwa speech. Tujja kuwa speech. Eya leero. Eya basi. Kale twogere. Tetugenda kwogerera wano. Tugenda kuva tugende ku artist wali KFC. Kampe kakalamu obubaka bw'amazaalibwa ng'abumba ku mutima. CEO Uganda byogere. Thank you so much. Bamuwadde dda. Bubaka budduka bane tewagala bull flaming. Thank you for being a good person. For people who don't know Kakalamu. Linda ko nage so bubaka namwe muwandiise. For people who don't know Kakalamu, he's really an amazing person. Really good. Muntu mulungi ku mutima. Jaziza yetu. Ntuusa obubaka bwange. Enseera asooka corruption. Ntuusa obubaka bwange. Tuusa maama. Bambi Kakalamu muntu mulungi. He's a good friend. Obubi bumubwogerangako ddi. Ndi serious. Ngenda kwogera nze obubi. One time back, Mabega Kawa was in the hospital. Yakabira wano. And I needed money. Ayagala kaba lero ku live ya lero kabe. Sani njogera. Omusawo nangamba sawa tetugenda kukolako. Batona wa eseto. It was a good amount. A very big. Nenkubira Kakalamu ekiro. Sawa nga budde bwakyo ne mbanga Kakalamu nangenda afira bulalo kukota utinanonya sente jeziri na nyambako. And I feel so blessed. Wow. Thank you very much. Kakalamu, thank you for your heart. Blessed God for bringing us to you. You're really amazing. I love you so much. Hey! Nange buno baka kambwe Kakalamu. Kakalamu, bakwadde kiss. I got that from her. Nkwagala nnyo Kakalamu. Wabale kubeera muntu mulungi. Bambi muntu mulungi. Nange buno baka kambwe Kakalamu. Wasalawo okuyiwawo omubiri aguyiwawo. Nange buno baka kambwe Kakalamu. Lekera ono lyawe. Kakalamu. Mwe mugwo omulaba buli kaseera. Ekibi kyalina yenyiza nnyo. Entondo. Ate ye ayagala wakubira essimu okwatirewo programu ekutukiraawo. Ekyo kyekibi kyamanyiko. Wa dictator. Ayimu lu dictation yawo. Naye Kakalamu kye mumanyiko is not a user. Ng'abantu abasigadde bonna nti ye akozesa ina kyakwagalamu. Ye muntu abeerawo ng'ayagala nnyumirwa kintu kye mukola mwenna mufunemu. Nze we nzijukira Kakalamu lunaku lwe baatubba. Abantu abasinga baabisaagiramu nga bbiini. Nasindikira Kakalamu message. Mugamba ono Sami. Nagamba mugamba n'essimu yange baagibbye. Kakalamu ekigambo kye yanziramu. Omanyi waliwo omuntu bw'atuuka tugeze bw'ofiirwa. Ebiseera ebisinga oba teweetaaga tugeze ssente oba kijja soba weetaaga ezo message ezikuzzaamu amaanyi ogume. Kakalamu yangamba siina nnyo n'ennyamba ofuna ennamba ya MTN ogifuna ne mugamba siina we nsobola gijja ssaawa zino. Kakalamu yansindikira emitwalo ejja era ezo sente ze zannyambako ogenda ofuna ebbaluwa ya poliisi biki kino okola replacement ya layini. Kati mu mbeera eyo bwetyo omuntu waleero batosobola kukola ki? Omwerabira bambi twagala nnyo. Twasinkananga abasaaga naye ate kati mwali tiimu y'abantu babiri ne Niko gwe nasooka osisinkana Niko Mutoro tukola ne Niko Mutoro naye okuddamu okusinkana wampeereza message ng'angamba nga tuludde okukola mungo. So wakiŋŋamba ekyo nga nina bbiini naye nga mulaba alinamu potential ey'okukola ekintu ekimu ne sportinga eno gye bayita Friday freestyle Friday. We twagisportinga mu kusooka naye simanyi direction yayo bweyina bbeera naye nalaba nga gwe omu kwabo abantu abasobola okumpa ekyo kyenkola wandise mu bbaluwa gye bagenda okugira era gigira nalaba gwe omu ku bantu abasobola okumpa kyenjagala bane buulirawo baka batuli omugole ali mugugu no okuma wano olunaku lwa musajja oli ku baasi negalo mukaka tugamba mugamba ki akambe kenunako enso sala keizo sala omuntu bane wetubaana tugenda kusala keke nange sinawa ogenda kuwa olabye omugole bwakutunuulidde
yoyo kakalamu mutu yenyi aina kiraga gwe kakalamu yakimulaze ekifaananyi kya jampa gamba walayi bbini nga walabe kuba etuufu obadola jampa yekumwenyegesa bwetyo yogera amazima bbini yogera amazima ogeragera mugeye na bbini bwe tuba nga tulina akakiiko kaffe bbini bwe tuba tulina akakiiko genda gamba mwenye ate mwenye omumanyi yasabuka ekituufu sala muleke abadde akwata vidiyo ne mugamba omugole era gamba omukulu negenda wa surprise kale gonjireete jampa kale ebadde ya lunch badde ya green badde ya green bili yakusibya akati nange kampa obubaka badde maze abadde tannamaliriza agali potential bakomi potential kyembadde ngamba ojjukira mbwaggu wenakuleetera mwali temuli connected nnyo twali twemanyi nakwemanya bayira bini nali mulaba temwemanyi twali twemanyi nze ngera kunyumiza n'ebituufu gwe weerabidde byonna so wenakuleetera ono omuleeta omuteeka ku ggwe twali twagala tesiti nga tulabe kiyinza okuvaamu naye Sani yali mulungi nnyo ye muntu etubeera ku radio okonectinga n'oyo omuntu gw'okola naye amangu kiba kizibu muuko obaolyawo naye yapiikinga ne mubanga abeemanyi ye mwangu okutegeragana mu ngeri mubindi. I remember naku lumu namukolako ekintu ng'obuzi ne muteekamu eyo show yasinga omutanya show yaffe abantu bamwataakinga bangi nnyo ne bamwataakinga namperezanga message naye nga buli wankubira taŋŋamba kyaŋŋamba aŋŋamba oli bulungi ne mugamba ndi bulungi kale najjako essimu yawatandikira okugamba nti eyo vidiyo eyo envumizza nga mu butuufu takola kitalina watandikira then afuta ndowooza nali njogezeganyanga ne bajulius awo bakidomoole basaba zonto nga bambuulira steps ze mukugezaako tekinga n'embeera gy'olimu kati nga njagala omugezaako mutegeeza nti agenda kudda embeera gy'ali musimbi si naye nga ajja kubeera ali safe mu ngeri emu obenda Katonda n'atuyamba n'okomawo ng'oli bulungi era okuddako okwo ng'oli mulamu ono yamala n'ambulira amazima nti kyamuyamba nnyo kubanga oba kudda ng'olinako ekikyamu ono yali mu butuufu yakikola ng'ekyokusaaga nekyatuuka time kibeera serious n'abeera ng'ali ndowooza kyekimu ku kintu ekyasinga omukonekitinga ennyo nnyo naawe kati ng'afaayo nnyo okubeera ng'oli mulamu ze bini namusabira kyesikola nako okuzuuka kiro kusaba ulira Sara twakola vidiyo zenga simanyi nga batutulagamba tusuddeyo kati tekakala mwenyumiza emboozi sinagitegeera mugamba waayo bini yeewambye manyi byaffe bino byetubeeramu wano kati bamala oteekayo vidiyo nategeera ddala nti bini bakukwama ng'abantu bataliza omuntu ovaa ku muntu akuvuma ekigambo nokibaa bwakyesomera kimera twa bwe banfumako ku TikTok wamudde nayogera nakola vidiyo yo ku TikTok busaaga bava ku TikTok omanyi okudda ewakanga ne neiba yakuvumira gwe bini sooka owulire jjukira bino ebintu famire zaffe zibiraba kali sisita wange yali weera ngamba nansirika olira ngamba omusajja oyo mwemanyi kyenkana ki emubuuza aliwa bini mugamba twemanyi nnyo twogera nagamba oba wandimulese yagenda nasoma komedi ngaze tugeza bugeza singa komedi zaali zinoonya omuntu zesingezawo zino ndikitali nakubira kakalamu ennaku 3 ez'omudiringanwa jala mugamba ankoba vidiyo tugigenda omugamba mbuba ntegerera mugamba alebera bulungi tebatekagayo waka nemukeberakeberako nnyo bikiku naye eyo vidiyo nagikeberako ne komenti nebwezigerako kati ozi kati wewadda ne balaliko genda nga bakomentinga sa ne wawonye
So jala kwetu ndale kwetu. Ujakutunga ko. Naye nafuka mire kyo sawa mwenda bbiri. Mukama agalaba ne mugamba. Mukama tuna gwe yatone kulesi. Komyawo bbiri. Wasinga okumanya. Nkwegayiridde. Saba ne welubo lunaku olwa. Bini adabule. Kankubulye bbiri wate. Bini ule sala jenda saba. Odobule. Nga abantu jala just bya mutuleko ku pano yemu. Ne bwobula bibyo. Siri damu kwogerako. Mbali akulokuna kakala munankuira. Sajja wafya komyo mu kibuga. Nadamu kwogera kyambo kusimu. Nagira. Ne mubuza tukola ddi. Abantu balala tokina. Tewada baita byo jalo dabo kola ugasogera na nnyo. Ole mesibatuka. Nga ndi mukwe kulaba omuntu abadasikizo. Wetwali ya kefu sawa. Ne kefu singa nemenga just jalo yogera bigamba abantu bamanye nti oyo. Si kibumbe. Balebe gani mama yakosedwa. Social media. Era omuntu wagwa mu bizibu lojja lako kwogera by'ekisiru. Nange balizi. Je bali abajoko ke babatwale babawalabule. Nesogera yogera. Kigambo mugambo omuntu ngakitayipize butayipize nga bw'okisoma ulyanga kubye fu. Nango tulina okulya. Nze appreciating abambi by the way. Akalamu. Alina ekintu kyeyampa. Yampayo kale. By the way sani wamuleetera. Nali sigenda kukola nammwe. Mwajja ne case. Mwali muva kujja kubya bunoke. Interview nga muze kukolera wali. Nenjija ne bagamba mumpeyo naye ka content. Ndoga ateka osudonga jotule. Nja ne tulaawo. Ntekawo kamera yange. Nja ne tulaawo twatandikira. Wetumala twogere ku bibi ebiri ku muzaalwe. Ebyo ina bimekolowozi. Ebya. Ntondo. Yena kwagala kukubira simu nga dictator ye kwagambira awo ayagala kikwera obyebyo yeta loza tiro bakone program jangu sembula dela nkubire nangamba sawa nya alines ya sawa yezo kini zinsanzawo waduse ko nangamba kana tukere yemoko yakuyanga ndi mujimu nangamba kakata ko site ogene kushona mga nchali mujimu ja katulira era je twageyeza rebini nenga hapo musajja atanga mimisala samwe ndazina miti yaje usimu ndi mujimu ndi mukola kade nyimirize monange ekyo kibu kakala mu dressing kano lumu olonakula soko kula bakulu twagenda kugunti Wale mwisho ya kamili. Ndio na soko kulaba. Twali kupopopo. Mundu. Ole tudamu ne tusinga na kusoka kamili. Ngamba oli ombuke yali ankozesa. Ngamba atandika YouTube channel. Letandika nga byoli mu ebyo. Atandika YouTube channel bale meku. Nga bafuga nnyo nga dictator and sheriff mate. Ezo da shege. Sheriff mate ndo abayekola. Nga bankola. Titoba sheriff. kuba bigambo bannange nga bateeka mu kweyita bituufu nalina content gwenkola nalina content gwe nali nkola naye nga siwa kutuufu nanga kati bwe nakolako ewakalamu bosi wange namusa bubi namala ngaba kitegete akalamu nanga watandika YouTube channel ewejjusa nentandika YouTube channel okulu Julius nazaala nanyamba tukwatagana ne team nekusimba tebasosodde nnyo ngenda emmere baako awo nebulamu nebutambula bulungi happy birthday ya kaka nepajitako kati tusaba kakalamu atubulira amanya amatuufu Diseguya jela dirubega tuwedde happy birthday ya kaka happy birthday ya Ngabi. kaka uno kojja wange nango bakojja nemmange yali yeddira ngabi mama wange nayiga yeddira ngabi oli kojja wange oli kojja wange happy birthday ya koja happy birthday ya koja happy birthday to you happy birthday happy yegwe olinga yebegere ennaku zino Baba mujio mbayera mujio. Koji sedi alaza koja sedi aliaza Ako welekera ko bageze Kakati Bini Bini na yeni na story ye. Bini nze namulabanga nga ina gundi ze yali akolanga ezisinga nga bamutuze ne muwala kati gwenda babikozesa ebyo wali okolanga
nga buli omu bamuteekako essimu nti ye n'atandika okwogera buli nabeeranga naye oyo nakolanga naye neekolanga biki so buli serebu omubeerako abeera muganda we actually mwali mugenda kukola Muzeeyi Magala ali akwagadde nnyo naye we namutwalira ensonga zo ono ye mujulizi nanga ono yeesiba ku buli muntu kati yali akutwalidde mu kalakita enzibuzibu ey'okutegeera oba oli awo naye kyali tukukolera nakyo oba oli awo oli gayiti yakuzuula bubi naye wali olina omuvinga ono ogende mu maaso naye wale yange yali nti yali yakola vidiyo eyo nga gitwakolako ffenna kubanga nze ngenda okusinkana wa Kamiliyoni kwegerezeganyamuko naawe nti mukiro olunaku twasiba ffenna netuzunga eno enowawa paka tuukawo twakola esho ya gundi twasooka wa ku Lwazi Forest netuzunga netukomawo wano tukola so okola show eyo Muzeeyi Magala nankubira aŋŋamba omwana n'abantu ne bankubira actually ne babitwalira ddala serious ng'abantu baŋŋamba oyo ne zadde etugenda zisonda bagende bakebere omusayi bateeka okuba balinako oluganda so kati Muzeeyi namugamba Muzeeyi naŋŋamba oyo yeesiba buli muntu sisuubira naye naatuuka essaawa n'akupiikinga n'agala mukole n'otandika eno show yo ng'agye mukola ne Julius ye nga ye omuntu takiririza mu content w'osayidi oyo naye nga siga nti aninako obuzibu so n'agamba nti ekibala kityo by the way nakyo kankirambule wano eri gye tukwana Julius content anyway mu mbeera bwetyo gye mwakolangamu ye yali takkiriziganya nekyo naye nga takulinaako buzibu ng'omu era n'agamba musooka ogira omulindamu naye era wetwaddamu empeesange wakati olubwamu mwamala nemukola ki nemukwatagana oli wanjawulo kubanga omuntu abeera ne punchline nze mujala nnyo mwesembereza manyi lwaki njagala nnyo okukola sheno nga tugiteeka nnyo mu luzungu ndabanga si kuyiga nkimanyi osobola okwogera nkimanyi osobola naye waliwo kalakita ey'omuntu gyosobola omuzimbira ng'omuzimbira mu kalakita eyo ereetera omuntu okubeera nga ali unique mu ngeri emu oba endala ono naye yasoma okimanyi alinamu ku luzungu naye era bwe ndaba etawunda bandowooza babatikkidde kalakita eyo eri so unique okujeera ng'ogireetera eri abantu baagala nnyo okubeera nga bawulira ekintu ekyo naye nga ngenda kufuna ddayira ndi ate baawukana nabye twogera wano naye bakuba emuna ekyewuunyisa abantu bakutumira bagwagala kuno olukiiko lwaffe lwatandikawo balutuula kiro 8 oba weebatuuza olukiiko baluyita mulwanyamuli luseke omulukuba ate tukuba lulufumita era bwojja kutikitira kalanko bini n'okisanko live ekyokutandika saa 8 ogw'ekiro bw'okagala muno kyama kuba ozi nga nawe oyagala kukuba netukuleeta netukuba netunyonyo Omusikayo okusomya. ani amaliriza okumaliza kitu Tumaze. programu wede mupapa mugenda Kulia basite. aisha ono kagala mwana wanase munyumi yako lunaku Tugenda kulia ate. tuyakola wetu mchala wange wamwenyumi yako nga muleka kufemu banna ani atakimanyi tugenda osinkana omukyala n'omubaka essaawa tutwale ku mmere tugenda kulya byebyo ebibozi byewantuuza muno mukazi nga munyonnyola si wabulungi wamma maama temukizayo ambulance ango esitwetaga ambulance agigula ama mweraba baby girl baby watch baby girl baga pip dama pip ka